n'atuwa ssente obuwumbi 10 ewasooka okuteebwako obuwumbi 3 obuwumbi obusatu bwonna bwatwalibwa abantu 2 mwami Luba ne mwami Abitex. Tuzze wano nga bwe mutulaba okwongera okukkaatiriza ensonga ensonga yaffe ey'okusosolebwa n'okummibwa ssente obuwumbi 3 bwaggwawo dda. Ssente zaali ziweereddwa nga zizze mu ssako zikwatibwa zitya mu lunaku oluddako ne baziggyako ku akawunti zonna. Ekintu kye bayita cooperative eba members saving group basically banga company oba nga banka y'abantu abakola omulimu ogwefaananyirizaako gwe gumu oba ey'ekyalo weebityo. Neffe ba promoter fe muzeeyi we yatuwa ssente bano baakozesa ssente baalabanga ezaabwe. So tuzze wano okuweereza message abantu corruption ne bategeere abasajja nga bwe bayimba nti ensonga weeri ng'ate ya ddala. Ssente zaffe z'abategesi bano be mulabako wano be abafunyeemu obusobozi obw'amangu abamu tebalina wadde na transport asobola batambuza baleeta wano. So bannange nammwe mwogere ensonga kuba bagamba mbuuze nnwana nobati yekka yaali ensonga entuufu eri nti President Museveni tuzze tufuna ssente nga bapromota mujjukirako biliyoni 5 obukadde 8 enziba gye baabubbamu mwami Bala mu biseera yaliwo era ensonga ezo azimanyi bulungi. Olwaleero bwe twaweddwa biliyoni 10 twagala bwenkanya buli promota ali mu guno omulimu afune ssente mu butuufu bwazo. Ekyokubiri tuwakanya obuyaaye obuli mu sakozi z'abantu bano nti mu ezo sakozi mulimu omuntu omu nga Abitex ng'alinamu abooluganda 10. Seza promota nga zigenda mu bantu abatali baki ba promota. Twetaaga obwenkanya okutereeza twetaaga buli muntu promota afune ssente nga bateekeddwa zikola ki ozifuna. Tetugenda kukkiriza kintu kyonna kya buyaaye. Abakulu abantu corruption tulateekayo okwemulugunya kwaffe tetulajanira Balamu n'atuyambako. Tusaba ssente zisigaddeyo baziwe ffeffe ba promota. Abantu abali wano ne bateeka shows buli mwezi ng'omuntu alina show esooka mu 5. Abantu abali wano abalekeddwa emabega be bateeka show z'omu byalo tudde. Mwami Abitex ne mwami Luba muleme kulowooza mbu zino ssente zammwe baaziwa mmwe bantu. Olukujjukujju lwe mwakozesa okujja seza promota ku akawunti yaabwe ne muzitwala muna gye muswalidde abakulu. Tuwakanya ensonga eyo twetaaga ssente zaffe eziri ba promota bazifune. Mwami Mujuni tukimanyi ssente zikyali ku Microfinance Support Center. Tusaba owulire omulanga gwaffe tota ssente ezo nga tumaze kutuula wansi ba promota ffenna ne tukola ekiwandaako ekikola ekiwandiiko ekitugatta. Katufune ankombalire then tulabe. Kuno bategeeza abatulaba. Njagala mbajjukize gwe atandaba kutegeera buwumbi 3 kyeki. Obuwumbi 3 mwami Abitex bwe yatubbyeko. Ze ssente za PDM ez'abantu 13,000. Imagine yatute ssente ezibadde zisobola okuweebwa abantu 13,000 eza PDM kakadde. Ono memba wa fomu ono mwami anti agamba siba promota agamba atambula n'abakojogo n'abikojogo n'akatabo kasako kaako kati olowooza ono promota ina kubanga yateeka cricket over yekka bonna tubayina ate n'abasigaddeyo be bangi. Ekirala kyanyala mbabuulira abamu batya butik kamera ebyo mubimanyi afuna bulungi. So ensonga yaffe eri very clear. Anti-corruption unit tubabuulira ensonga zino temugeza ne muzisaagiramu. Tumanya abasajja be tulwanagana nabo obwedde bo balinako ne ku cash. Neffe tuli ku maanyi g'abantu. Twetaaga ssente zaffe z'abapromota zituweebwe. Pozi n'akasembayo message gy'empeereza abakulu bonna abatwala gavumenti protocol n'ebitongole bya muzeeyi n'abakola ne president. Bwe tuba tetuyambiddwa tugenda kunoonya president wonna we tunaamusanga oba tugenda kugwa mu kkubo tugenda kusalako oba president ng'agenda kuyita ku Entebbe Road tugwe mu kkubo kubanga muganya okuvayo okutuyamba ate nga Abitex ayambibwako n'abakulu abamu abakola ne president esawa yonna namanya tugenda kugaatula tuleete batanze n'okututiisatiisa batukubira amasimu simanya muve mu bintu bino ne audio zammwe bantu mmwe tuzirina era abakulu abamu bazifunye dda. Mulekerawo ebintu by'okututiisatiisa mukolera President Museveni si kutiisatiisa ffe bannansi. Ate ensonga gye tuliko yakulwanirira ssente ezaatuweebwa zino ssente ziringa zaffe za myoka gy'abapromota kwejja mu bwavu na kwekulaakulanya abantu
basatu bana bazitutte mwami Mujuni njagala okwebaza for now sente kyazikutte yongera omuyumi ulonywereze ddala next kaka kutanda nokola ensobi anyozenga otujayo series baso nokola ensobi nojjayo sense ensonga entuufu etulese wano olunaku olwaleero mwami Abitex nze naawe tumanyiganye Katongole Paulo tumanyiganye naye mumanyi ebiseera ebisinga emankutte wenwanira this time Abitex ku sente zino ze watwala ze wabba n'okumpanya ne baluba mugenda kuziza by force era this time I'm coming for you Abitex I'm coming for you nina okufuna obwenkanya ku sente zino kubanga ndi mutegesi zinkakatako nganze mwami Abitex ebbanga lyonna tubadde mu bidongo tuze tufuna embeera efanaganako bweti naye singa tunaakuleka ne tukuleka ne kitambula nga ensonga egenda bweti ne bweti tugenda kumala ebbanga lyonna nga tubeera mu kukaayana mu kuba mimiro mu kukola ki mu kuvumaganya gavumenti ate nga tumanyi nti gavumenti yeewaayo negamba keyamba abantu baayo Abitex bw'obanga okimanyi sente ezaakuwa bazaaliza abapromota nga ziri mu linnya bapromota abategesi b'endongo we are coming for you toyina mirembe togenda kugifuna twagala sente olunaku olwaleero era singa anti-corruption unity tetuyamba kugamba nti ekukwata essaawa zino ekuteeka eruzira kuba twagala okuwulira okufuna ku bungubanguba ng'oli ruzira either nga sente ozikomezaawo ziri ku akawunti awo tule ku meeza tulabe ebirala bigenda mu maaso naye singa tetukula mu baasi ng'etokota essaawa zino gwe ne luba tugenda kubeera bakambwe nnyo tetugenda kuvaawo wano mpaka nga tufunye obwenkanya bwe kiba kyetagisa kusula ku gate wano ya anti-corruption unity tugenda kusulawo n'empisa tugenda kugireeta twetaaga obwenkanya mu nsonga eno omuntu yenna asuubira okuzanyira mu ssente gavumenti zewadde bapromota oli mu kumala budde bwo tukooye katemba tukooye obubbi bwo wabba biliyoni 6 nojja n'otulimbalimba nti balabe bazibbye akakojo twakaguddemu olumala okubba nga gwa Abitex ng'ogamba nti Katongole yeyabbye mwenna muli babbi mulya ku siwaani emu tetwagala kuddamu kubalaba nga mugamba nti mukulembera bapromota bwe mukulembera tubalaba bwe mbeera mulina gwe mwawa ssente nga mugamba mwazuula promota baliwa fe ababbi bwabwe tuli wano ku anti-corruption tetugenda kuvaawo tugenda kubeerawo leero n'enkya ne luli paka nga tufunye obwenkanya kati akasembayo n'atuwa sente obuwumbi 10 ewasooka okuteebwako obuwumbi 3 obuwumbi obusatu bwonna bwatwalibwa abantu 2 mwami Luba ne mwami Abitex tuzze wano nga mutulaba okwongera okukkaatiriza ensonga ti ensonga yaffe ey'okusosolebwa n'okummibwa ssente obuwumbi 3 bwaggwawo dda sente zaali ziweereddwa nga zizze mu ssako zikwatibwa zitya mu lunaku oluddako ne baziggyako ku akawunti zonna ekintu kye bayita cooperative eba members saving group basically banga company oba nga banka y'abantu abakola omulimu ogwefaananyirizaako gwe gumu oba ey'ekyalo weebityo nefe bapromota fe muzeeyi we yatuwa ssente bano baakozesa ssente baalabanga ezaabwe so tuzze wano okuweereza message abantu corruption ne bategeere abasajja nga bwe bayimba nti ensonga weeri ng'ate ya ddala sente zaffe z'abategesi bano be mulabako wano be abafunyemu obusobozi obwamangu abamu tebalina wadde na transport asobola batambuza baleeta wano so bannange namwe mwogere ensonga kuba bagamba mbuze nnwana nobati yekka yaali ensonga entuufu eri nti President Seven tuze tufuna ssente nga bapromota mujjukirako biliyoni 5 obukadde 8 enziba gye baabubbamu mwami Bala mu biseera yaliwo era ensonga ezo azimanyi bulungi olwaleero olwa twaweddwa biliyoni 10 twagala bwenkanya buli promota ali mu guno omulimu afune ssente mu butuufu bwazo ekyokubiri tuwakanya obuyaaye obuli mu sakozi z'abantu bano ndi mwezo sakozi mulimu omuntu omu nga Abitex ng'alinamu abooluganda 10 seza promota nga zigenda mu bantu abatali baki bapromota twetaaga obwenkanya okutereeza twetaaga buli muntu promota afune ssente nga bateekeddwa zikola ki ozifuna tetugenda kukkiriza kintu kyonna kya buyaaye abakulu abantu corruption tulateekayo okwemulugunya kwaffe netulajanira balamu n'atuyambako tusaba ssente zisigaddeyo baziwe ffeffe bapromota abantu abali wano bategeka shows buli mwezi ng'omuntu alina shows kamutta abantu abali wano abalekeddwa emabega be bategeka shows mu byalo dde tudde mwami Abitex ne mwami Luba muleme kulowooza mbu zino ssente zammwe baziwa mmwe bantu
olukujjukujju omwakoze okujjaseza promoter kwa akaunti yaabwe ne muzitwala muna gye muswalidde abakulu tuwakanya ensonga eyo twetaaga ssente zaffe eziri ba promoter bazifune mwami Mujuni tukimanyi ssente zikyali Microfinance Support Center tusaba owulira omulanga gwaffe tota ssente ezo nga tumaze kutuula wansi ba promoter ffenna ne tukola ekiwandiiko ekitugatta katufune ankombalire then tulabe